Teyandi ba the president. Hey, kubanga olwedde Gashagwa bamuvunaana. One, lwaki bamugobye? Obulyake. Obusosoze. Kuvula semateeka. N'okusasula abavubuka abajjeizi. Mwekiri. Nachoba kimuvunaana nti yabadde emabega w'olutalo. Yali amutwala kaguddeyo. N'ateekawo ensaza ge. Otegedde. Bagenza okubalabalamu ebitabo. Ono omusajja n'agamba nti nga tunakutuka mu 227 nina okugema ono tulina omugema awatali ekyo kino nakyo kizibu nga bwe kyali mu Uganda wano bakwe bya Uganda byali mu impeachment ono bwe yategeera nti ono agawa president n'amugoba ono n'amugoba vayo kankutereke wano kati ku budde buno yamuvunnamira ne ku mikola jja otegedde kintu ekyo kyanjawulo ku Kenya ne Uganda n'omulala yetambuzanga ono oyo nene bamufumuula ono nagati kankugobe maama yakyali mu Uganda nene yamwebakidde alo kati ye maama amaanyi ge gali mu bantu abawano amaanyi gali mu bantu amwebakidde njakunywa story ya Bob de Munzirusa so ebye Kenya bitegedde mbiraba nti ekiri emabega wano Ruto yagafuna kati buyinza bumala yamaze omukubba buli wamu kati yamaze okwezza abakulembeze yezizza abakyaki yezizza bannabyabufuzi n'abavubuka abali bamusumbuwa n'abakumaakuma naye olowooza abavubuka bano mu kusinkana Ruto sibe baafuluma ebyama nti ono president yasooka okutuukizibwako gundi intelligence ne bamugamba nti ono gw'oli naye ono intelligence ye abagifunye ontegedde kigamba ko ye nti kankusalira amagezi so kati bye bikola ki ebiri e Kenya kati tuvuddeyo mu Kenya ntujja mu Uganda politics of regions etandise politics of regions ebyobufuzi eby'ebitundu kati battle line eri mu Buganda ne Busoga ne Teso kubanga kati Teso kantandikireyo Teso eina vice president Teso eina speaker Teso eina omukulu Mike Mukula yes NRM atula ku Seke Teso eina minister Ogwanga Pito Ogwanga w'amaanyi abadde akwatanga gundi atero kirisi waawa ne Muteso kati waliwo Jeje Odongo Muteso kati olabye kakati Teso ani afuga emolimoli yayita lukiiko kabaka wa Teso kabaka wa mu yayita lukiiko omanyiza efuna information emolimoli kyali kitokota nga sisaanikire n'agambako omuntu omuti gundi kakkana emolimoli mwamuyita mutya emolimoli ng'alaba bonna basitudde emitwe kakati Teso erina abakulembeze begambi kakati ono omwana Ogwanga nja muyita mwana kubali still yes n'ayagala okuvaayo penetrating yalina enkambi yali alwanisa andi mbuuza yani ya vice president sakunyumiza ku vice president bamutwala emisinde abavubuka ono omukyala gwe tomanyi lwaki vice president yajja independent sikikunyumizangako ekyali eTeso abaana bamuleeta nabinyumyano ku radio abantu bagamba ndi bwasaaga kampu yono gwotegedde gwe sijja kwogera ate mu kampu ono yegatta ne kampu yoli gwenjogedde omuvubuka ne baabi ono ne bamuggyako misinde kati kye baakola omukulembeze omu mu Busoga gwe sijja kwogera linnya ayogera ne president nti mmejjawo wamutwala emisinde kati nga bakakumubba kalulu abaana tebatya nemmejja bamubala embirizi tebaliiko ebyo byakunyumiza byali Teso tomanyi byewammwe nemmejja bamubala embirizi oba akwatiraga byogerako teri ebyo bya komanda ono w'omu Busoga akubira president nti owange oli eyo naye ekiri eno kimanyi ono bamutwala omukazi awangudde akalulu okumulanga naye buli kimu kiri agenesa naye nga awangudde akalulu bamuli bubi sebe ekyali eteesa awo badde bamukonako amasimu gayita nja kunyumiza lumu olutalo olwo so kati ewaliyo abaayo kakati mambuka bamaze Moses ali bakyamubala bakyabalaani bakyabala ono wa DP ono nakena mau
then ne chief justice abo bali eyo bana beyo kakati waliwo olutalo olwa Busoga sub region omanyi olutalo lwa Busoga lukwata paka Palisa ensolo zirwana obadde simanyi lugatawo na lugatta ne Budaka sebo ne Kibuku ne Kibuku olutalo ezibera mu Busoga zikubaabwe buto mansuka zisansuka kakati ekibaddewo how can we fight Kadaga ave ku ground how can we fight Mama Kadaga otegede regional politics bazanya naye nga mulimu n'ekyabakyala ani afuga mbakyala ani ow'amaanyi n'impologoma yawano ani mpologoma omanyi wobeera empologoma olina okuwamba buli busolo bonna obuli bukibira kakati okusinziira ku information gye nnina bagenza okukola mu rawundi bwe bati ng'empologoma ekyali mpologoma ekituufu kiri nti empologoma tesoboka ebyo byenkubuulira si byakusaaga yagala naye Kadaga empologoma tesoboka alina amaanyi tukkirize tukole ki ajeesibako ajja kutonya musaayi wabiwulyako ebyobutwa ne accident wabiwulidde nabiwulira ebimu yabyogere bana b'ebikajjo simanyi biki nabiwulira kati waliwo n'ekiyakya bali bagera omukola nga bamuli ati nakubaka Basoga bannammwe mbagamba wano tebagala kumpuliriza nze ne bagamba we should protect Kadaga oba ayina ebibi byakoze abikoze naye tunuulire ebirungi byakoze eki ng'abanyankole baprotecting owaabwe n'embuzi zironda nezisimba ne layini olimba naawe era n'oba obulu ne bamubala enjogera y'ennaku zino nti owamwe mumuwe oba kyetagisa bisubi kulonda ku Kadaga n'ebisubi bikole ki bironde n'amazzi gaveeyo tunaabala ontegedde nkuwulira baba because ku national cake ani akuteeseza ani akwogerera oludda lw'olusobola ofuna ani akwogerera bw'oleka olutalo ne lufiirwa erina Jjajja Odongo Teeso erina speaker Teeso erina vice president Teeso erina Mike Mukula Teeso erina Peter Ogwanga ze olwo gwe Busoga olinaani bonna aleka gw'olina n'adduka kubanga waki Kadaga Mama Kadaga wakimaga Mama Kadaga nti Mama Kadaga yeesobola self contained agenda kusabiriza the moment you elect people leaders the moment you have a leader of a region that person can be easily manipulated that person can be easily done whatever they want to do nga bayinza omuzza ku mmeeza ne bateesa Kadaga muzibu ndi bw'atuula yakugamba ebyaffe biriwa twagala kino tukolere kino tusuubiza ziriwa ennyanja yo giwadde obudde kuba etukosezza ontegedde kakati bano bo abala kitegeera bamukuba fe abakitegeera tukola ki so how can we build gundi kati Lumumba Kasule nti Lumumba Kasule obuzibu kati bwakyayina mukwano gwange oyo mukatuli kimunnange right honorable Lumumba Kasule nti waliwo obujiri ate bamufuukidde ki ekizibu naye tebanakutegeera maanyi ga Lumumba Kasule nti kati waali kati ate omulago mwina esalaamu naye aliko opposition Mama Salamu Musumba mwina Mama Salamu ebyo bikonge Salamu w'amaanyi kati Salamu naye akubakerereye Busoga ne bwakwesuuza ontegedde bane kyesuuza I'm talking about political leaders apa nabya bufuzi benjogerako ontegedde ku regional level kati gwe tumwina yoyo politically kakati bana abasigadde balina kugoberera baliwa bana abagenzi bana ababiri naye nga bakulembedde yani Mama Kadaga Kadaga nalina we namulaba Mama Kadaga ngaki ningamba omukazi bali bamuwadde obutu mujjukira nga yatulira president ng'amugamba nti tebakulimbalimba bonna batotereza nsonga ziruma Basoga tebakulimbalimba era Mama Kadaga somu omuzindaalo tatya bonna abeera mu tenti bagenda kwogera tulaba wano baali bamumye n'omuzindaalo toddayo eyo tulekeyo ojja mudda mu biwundu ate yanyiigira kakati Kadaga bamuwa omuzindaalo ebugweri yatula enondo erya kyatule kakati singa tuba n'abantu abo abafaanana batyo wano lobbying capacity ejja kuba ekuze kati wano tulina okwogerako ne maama afune engeri gyaterezaamu gundi ensonga z'ebugiri eyo kuba ensonga z'ebugiri nkulu bugiri nkulu nnyo
zireme kuleeta ndu kakati waliwo omusajja yali azze nagenze okuwulira ne mu parliament naku zonna kyasobola ogamba ono tomwogera linnya ono ow'ekkooti waliwo kooti abaana bamutaddeko akazito anti nedda kati nali ndowooza nti engeri gyakoze n'aludde mu parliament alina ye musajja ajja mu kyakirunda kiva edinda naye kati nagenda okulaba naye kati naye sitamwogera kubanga mulina okuba ne bargaining power singa temuba nayo kiba kirala akadde katudduseeko kakati battleground kati endala Buganda nja kujja nkunyumize politics agenda maaso mu Buganda nga zinyo kubanga kati ono yakubye kere wakaliva akeeru naye abaana tebamuwulira omanye obuzibu bw'abaana mu Buganda balina nnyo amasimu ate bawuliziganya wakaliva akeeru tolina kyotugamba ekimala twabawaamuuko kakati wakaliva akeeru agezezaako nnyo okutunza ekintu nekiganye kubanga kyebali batunza nti Kyagulanyi tukukooye ottisa abaana baffe obasibisa kakati bano abaana bakyagulanyi nabo bayaayi ne bagamba mufwaki kati mba mukola temubasiba akatale kaffe mulekere obbasiba okuba nga okusibya bano kyekitwongera amaanyi mulekere obbasiba balekerawo kinana mwenda kasirisenya NBS radio program evening drive Lyanda ku Lyanda tugimaliriza olwaleero banaffe enkya tukyali muguli bato mpozi nga sinnagenda njagala okwebaza omukulu mwogeza Dembe muwamba koto wa spare parts ye mwogeza agambye nti akutumidde nnyo kale naye onawudde bato katubalinde owulidde bato era enkya tuziddamu naye musajja oyo gutatumanyi mbuso atambula abigula ow'ekkooti takyayogera mu paliamenti eyo programu yo evening drive Lyanda ku Lyanda mwovulira amawulire sawa ku sawa